katinga bakyamukuba okugamba no mu Uganda ye Benini kye yakoze entawe yazisitudde n'azifuula international n'amugamba kakati Pastor Kayanja bwana abangawo omuntu ayagala okuntegeka mu Africa ayite muggwe awo embadde njagala okubuuza lwaki Benini mu bantu bonna mu Africa mbasumba yalonda Pastor Kayanja anti boddayo n'owuliza nga Benini ayogera akugamba mulabye ebbanga ddene mwesiga is a noble man musajja wa Katonda omuweereza ayogera nno musajja wa amaanyi si musisi wa chapati wakati wanogera n'osanga omuntu ng'ali eyo asiika chapati ayina famire naye nnyini emulemeredde naye ng'akansolinga ku kyabadde ku Benini bw'oli ayina omwana omuwala yamulemerera ewaka atambula ali bwereere atambula akunamira ekibuga najja n'akola analysis ku Benini n'akugamba Benini yakoze bubi kati tunaba mubuuza omwana we ayambala bulungi ewaka ewe waka waliyo empisa osobola otuuza abantu mukaaga wamwe n'obabuulirira tasobola naye yakoze najja n'agaba ne kanjogereko ku Benini lwaki teyagenze emulago twandi kya buswavu ky'amaanyi omuntu akyasuubira nti nno omuntu ng'oyo alina okugenda emulago asabira abalwadde kakati kambule yato omulala kikkirizibwa mu mateeka ekikkirizibwa omulala akuba Benini ye Bobi Wine okay katugenze mu deep politics Kyagulanyi Robert Center mu awo nsingawo Kyagulanyi Robert Center mu sefulia kimpugugu kimpana chimpanzi buli lwalengera bwati nga waliwo ayimusiza omulongooti nga yetaliimu ng'asindika abantu beno bablog abantu abali mu kuba Benini ne Pastor Kayanja bw'obeetegereza ku social media 9% 9 ku 10 banubu ekyoga kino Pastor Kayanja kyayogera n'agamba nti twebaze President Museveni olw'emirembe okumanya abaana ba Nuupu bazibu osokuba Kaluma Bridge n'ogane Museveni bane twebaza gwange ddungi lino olanga gwanga ddungi ki nga tufa kati bo tebaagala credit yonna egende government era bagamba mbulwaki Pastor Kayanja ne Benini basooka kusabira Museveni lwaki tebasooka Bobi Wine ate Bobi Wine ensi kwetandikira nga Uganda etandikira ku president Pastor Benini n'agola bugolozi mukono ku Kyagulanyi bwati ku mando ezimuliko n'ebikolobero ayabikanga nga bolaba ekikere wabanga abantu ba Katonda baagwa n'abagereka n'atuula bwati kakati abasumba abantu bagambye nti omukolo tegwandibadde mubi naye gwabulamu abasumba abalala ab'e Uganda Pastor Kayanja teyayita abasumba ngaani kubanga yalina olukuŋŋaana lw'abasumba ku Saturday lwali lwakusande no olw'abasumba lwali lwa Monday twalina abasumba emitwalo agenda lwakubiri nze nali mugozi yes ku Monday n'abaira n'olwabaweereza Pastor Kayanja yennyini alina amakanisa 3,000 gatandise n'amakanisa branch 3,000 kati abalala bannaffe bootaalabayo bali mu kubiisana abasumba betutaalabayo abamu bali mu kubiisana omutume Sserwadda yakola ki yaliyo kati Apostle Grace Lubega yaliyo Pastor Bujingo yaliyo era n'okulanga yakirangira ddala ng'omubiri gwa Kristo yaliyo nnyo Pastor gundi Prophet Kakande yaliyo abataaliyo bonna baali ku live nga bamulaba kyagenda tetujjaawo oba si buli omu nti oyinza okunkubira Junior nonga tukoleyo ka interview nengamba hankyalo nokubukedde na kyenkola netutulinga olunaku olulala Pastor Benini asobola okujja nga waliwo enteekateeka oli ekoze etya naye abajja tubeebazizza ekisinga obukulu Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu